Awuliriza okyali ku 9 Ddembe FM. Program Buganda gye twasubwa n'abalasange y'ababiri Solomon Kaweesa ne munnange Musisi Bosa Munnabusiro. Twagobye dda nsonga nno kati tutandise okuzitambuza mu ngeri ya kisajja kikulu era programu ekutta oluziiziri gye tuyitira yonna batugaba bannange mwatukola bulungi Ddembe FM. Mwebe twebaza abawuliriza ne mutuwa amaanyi weebale naffe kye tuva tugamba tetujja kubalekerera. Omanya akutakula omugongo otakula gugwe akuwa gwobwa maawe akuwa mpongo okitegedde ddala. Kaakati ku mulundi sebo twasemba twogera ku nnono obuvo n'obuddo obw'ebigambo ebimu enjogera ebisoko byonna nga twogera kimu ku kimu nga tuttaanya. Omanyi byo bingi twabagambirawo ti bannange tuyinza okutwala akadde akawera okubasomesa ebintu bino tulabenga ddala wamma kale tulina kitutambuddeko lwakuba nti ensonga tujjanga kuzikwata ngeri yakasavu kanyuma. Tuyinza okutabiikirizaamu kino nakiri ffe yaffe bagita Rabba sitayiro yeyo yennyini ate badoloza njimanyi yakonako kayize kati lerondoza kasavu kanyama tubongereko nga bibyo osanga tunakyukira neyo kituufu ne tubanyumiza ku bikoko. By the way ekyoto kyaffe tukiteekateeka twabaga tugenda kubakoleramu wano ekyoto eddakiika nga zizo manyire ddala ekyoto kyalinga kitya ekyedda. Lwaki abaana ab'omulembe guli babanga bagezi ng'obwongo busazza kituufu kuba nti wabeeranga eyo nga balina okukumaakuma oyiga ebintu ebimu ke kantu kali kentero kenabagambako kati kiiso kya mbuzi okugeza kiiso kya mbuzi akuyigiriza okumanya ebintu bingi kituufu. Nsobola okujja wano ne ŋŋamba njagala kugezesa Musiso n'amanya ebyalo ne mutandika nti kugezese kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ensozi Namuwongo kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ensozi Kampala kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ensozi Mulago kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ensozi Kibuye kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ensozi Namuwongo kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ensozi kiiso kya mbuzi kati ng'olina okubanga olowoleza ku sipidi nga nkonye mangu okonye tuddemu oba nkutwale ku biwuka kati Ndwala kubiwuka kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ekiwu kisaanyi kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ekiwu kinyomo kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ekiwu ndalumbwa kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ekiwu munyera kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira ekiwuka kiiso kya mbuzi awo ne nkufuna onina sibyangu ndwalako mu miti ogutwale mu miti kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira omuti kiiso kya mbuzi mbuulira omuti empirivuma kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira omuti olukindukindu kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira omwoloola kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira omuti omuzo kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira omuti omukindu kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira omuti omukebu kiiso kya mbuzi Kabaka mbuulira omuti otuuka naawe nga ne bw'oba obimanyi nga bikutabuseeko bikutabukako naye bakimanyanga nti tosobola kubimalayo bakimanyanga naye ate kyakubangamu nti nina okubanga ndowooza ku musinde gwawe weebale nnyo si ye mwana gw'obuuza ekibuuzo ate n'asooka atamattama oba konna kuba kuwawula bwongo obwongo babuwawula essomero lya Buganda eryolirabye naye kati abaana omusomesa n'omuwembejja oba she has not understood she's slow at learning she's Joshua ninga nsikyalina obudde bw'aba Joshua nsetambulira ku misinde gyayiriye kati omwana we olina okubanga obutendeke obumutaddemu mazima kale munnanga abazadde bw'owulira ebintu nga bino naawe ng'omwana omuteeka waawo kituufu ng'abaako by'ayiga meketa yekwe nkumekesa mekesaamu tulabe meketa enswa nsojjo papaali embizzi baati
ameke sebati aswamba katamba ebintu sibyangu tukiteekateeka mujja kukiwulira omi bwakyo mpozi n'okuba abagulizaako mu holiday zino tumanye ate okujja eyo ne tubakolera ebyoto ku byalo byammwe kituufu naye nga musasuddeyo akasente mulimu okukwatako mu ndyanga mulinamu bana batutegeka okumanyagana ennaku ezo muzimala ziti ebiro ebyo mubimala mutya nga muli ewakaawo muba n'abaana bangi ng'ebyokuyiga ntoho kituufu ffe mutuyite abalasanga ey'ababiri weewaawo tujjaawo tusomese okuva ku naye mulina okukimanya ne booking zatandise okukolebwa ekyo kikulu kati tewaba bataataganya ennaku z'abannammwe Desemba bakyayinamu ennaku nga ziizo endala wali ezo Christmas awo kudda wazimu batututte dda tetuliiwo oli yayimba akayimba bamututte dda Januari mukyayinamu ennaku entonotono kituufu era ababuukirira ate bw'okuba nenkugamba munnange olwo baalutwala kituufu towakeera yesebo kati ng'oleka oli eyakeera naye omanyi waliwo oluyo olugamba nti atamukedde nti agumye n'aguwanga ate gw'otaake oba ne bw'oba wakedde okimye eryata ate n'odda mu mboozi alyagala n'alitwala ani abanusa omusobya naye kubona ab'ebika mbeebaza ebika bibuukinze ab'ebika mwebale nnyo ab'ebika mutubuukinze nnyo ab'amasiga emituba ennyiriri mwebale bannage mwebale nnyo buukinze mutukoze obulungi obutalugika ekinsanyusa nti ate mu booking ezimu mulimu ne famire obufamire oli akoze balina abaana baabwe nga 2 babaleesawo babagasse abalasanga etubaleeta nabo nga bagala abaana baabwe babeeko bye bayiga bye bamanya omanyi bwe tuba tukola ebyoto tetukoma ku meekemeke gwe wano tubanga abaana bano tubateekamu n'ebigambo ebiwawula obwongo bwabwe n'okubabuulirira butereevu ensi eno ewabye ennyo abantu mubawulira simanyi ono ayagala musajja munno nayagala mukazi munne ekisinza okuleeta omuzzo ogwo okulanda abazadde mubisirikira okuza omwana nga tokimugamba nti ensi munnaye eyina ekkoona lino na lino kituufu naye ttuufu lye lino kubanza ondaba n'ennyoko omuzadde bw'obanga teweggulidde mwana kituufu nno ebintu biyinza okukusobako bisoba emboozi ngireese wano nabagambe tukola kintabuli kubanga tuyingidde oluwummula sinakindi abatannajja bajja naye P7 weebali siniya 4 weebali ab'omukaaga baabo bajja abatonotono kati kiba kirungi fene tubabuulira ebintu bino tutandikirawo kubanga entamu ewulira muliro muberyeberye abaana enkuza yaabwe eyongedde okwonooneka wano mu Buganda abaana baabakwatanga mu ngeri yanjawulo omwana yakulanga ng'alaba muzadde we nga kyakulabirako ekiwedde gy'ali naye kati abaana bamu mbalabeyo ne ku TikTok ng'agamba my parents are a disappointment omuzadde ate nga yaswaza omwana tewabiraba wanino omuzadde omwe yalwala omwana n'agamba nze sirabangako ku bazadde bali andi serious nga bajjajja bange can you imagine omwana n'agamba taata I wish this guy was not my father omuganda kyava agamba can you imagine can imagine tikisoboka kambabuulire bazadde bannange ekisa ekyo kye musinza okuteeka ku baana kyekigenda obbakubya nga tuyingidde emyaka 5-6 omwana ajje ekisa kye bakiriza emesagi zino nzadde omanyi bagamba ennungu enkaliriza ekisa tewona ate n'eddagala ekkali erituuka ku ndwadde omuzadde bw'onooyagala omuweri wooma endwadde ogikandaaliriza ettuka ogitula tetubagambe nti kwata omwana omukubo si kye tugambye obusungu obwo naye oteekeddwa okubeera nga
omwana bwakulaba alabira ddala omuntu asobola omugolola ettumba butereevu kuba enkejje ey'ettumba muliro gwe gugigolola omanyi nasomesaako nenze kambabulireyo ekintu kimu wakwatako ennoni kyokka ate kankubuulire abaana abo bayagalanga